Ziri abiri munya zimaze okuyita ku ssaawa enyakwaniza ku nnyo Mpoza Prime FM kulikayo mu weekend wala nnyo tuuliza ate n'okwongera okugasa bannaffe mwenna abatuuse ku buwanguzi obunene mwebale nnyo ate na mwenna abasoomozeddwa etwongera munaffe ate okubateeka mu ssaala tukedde ku makya nnaku z'omwezi 28 balaza esembayo y'omwezi gwaffe ogw'omusanvu 2025 yabasinze tuuliza yonna tuli ku mukutu 9 mwaka muza 9 Greater Masaka 9 akamuza 6 ankole yonna tufuna empeereza mpuliza Prime FM osinzira yonna gy'oli naddala ku www.primary.co.ug ku mutimbagano ate ku kibanja Radio Garden website era munafuuza Prime FM esonga ate ku tunein.com era Prime Radio ampuliza 9 mu mwaka muza 9 feedback ku WhatsApp enamba ya 079336 yonna gyosinza tuuliza ku mpewo za Prime FM South Africa Kasamayazi Zisimbu Edward endagaano ya Democratic Republic of Congo nakusuubiza nti tebinaakugwayo tujja tambula n'emboozi n'okutuusa ate endagaano zino ezisembayo wakati mu gatana amawulire amalala naye mu mboozi zaffe zino empanvu ez'okwogera munaffe okumanya emu ku bitwetoolodde nakutegeezaako nti amawulire ekitundu ku nkulaakulana so bw'ogerageranya nti olunaku lwo ku mulamwa ogw'enjiri ennyimba sako n'okwekulaakulanya ekitegeeza nti okumanya kwekulaakulanya mpuliza okuyita mu puroguramu yaffe abasibule banyabo bwe bali nnyo okugoberera ne bannaffe abateekako emizindaalo okumpi eri bannaffe abagoberera ebikola nnyo ku stage ampuliza ezitali zimu bannaffe abeegundi abakatika mu bangamba nti kino bakikwasaganya bulungi nnyo saidi z'okugobera ku stage ya booda ebaga tuteekako entongera okumanya n'abala bangi nnyo abasinzira okutuwa amatu ate nitugoberera so emboozi nampuliza bwe beekuyiseeko osobola okugenda ku kibanja kya YouTube n'oteekamu olunaku lwo era tugamba nti bw'obanga oli mu kaseerako ate akedde osobola okufuna emboozi bw'oba tosobola gikwasaganya bw'obanga ojjuddeko matobotobo eyinza okuba netiwaka ng'otambula n'okutaatagazibwa okutali kumu ensonga Democratic Republic of Congo naddala ku ngeri olutalo lwayo gye lugenda okuggwamu twist mpya ekyewuunyisa abatabaganya okuva ku ssemazinga wa Africa naddala mukago Democratic Republic of Congo mweyina obwa memba kati nga twogera ku East African Community nti abatabaganya abali bakulembeddwa mu nsi ya Kenya babatwala entyagi okuva mu kitundu ekyobuvanjuba bwa Congo kubanga eno East African Regional Force ne bagita East African Regional Keeping Force ekimije ekyali kivudde mawanga ga Namukago okuva mu Africa y'obuvanjuba si bammemba bonna nti bali bawaddeyo abajaasi Uganda yateekayo Kenya yateekayo n'ensi ampuliza ya South Sudan yali eteekateeka oba tukwatira ku nkoona so Burundi yayinayokko okwongera okulaba nga batabaganya enjuyi ezo butaddamu kusika muguwa naye ate wayita akaseera katono nnyo abo ne babakwata ku nkoona era ekibinja ekyo kyafulumira mu Uganda okuddayo e Kenya olw'ensonga nti kyategeereka nti abasajja baddamu kulya sausage mu kifo ky'okukuma obutebenkevu ate baatunulira nnyo embeera ey'okweyagaliza so ekyalowoozesa bali bannannyini nsi nti oba oli awo mwalimu akakwate ak'okwongera okweyagaliza oba waliwo embeera ey'enkolagana etali nnyangu nnyo oba oli awo so lwotalo lusokere ddala lwe tuyigiddemukko ebintu bingi kati sansi n'osikayo akasambatu kakali mu Democratic Republic of Congo asemasinga Africa n'aka Ukraine mu Bulaaya nti ensi ezisoboddeyo emitwe okutabaganya ensi ezo kati mulimu kali akabuuzo nfuniramu wa East African Community yerekola kulwa Namukago Sadaka yerekola kulwa Namukago omukago okutaba Africa y'omaserengeta kati African Union gyenza okwogerako nga omukulembeze w'amawanga Africa
naye yali agezaako kutabaganya ampuliriza amawanga gano mu mbeera eyo bwannakyewa neera mpaawo kye kyakyusa bwe weetegereza ennyo okutabaganya okulimu okukonfunirawa kweyolekedde ennyo mu mawanga Democratic Republic of Congo asako n'ensi ya Ukraine kubanga ekisanja kya Donald Trump president wa America akulembera ekisanja ekyokubiri ekitali kya mudiringanwa omusajja Katonda ono ye yaleese busuula nti osobola okutabaganya ensi naye ate nga toviiriddemu awo kuba kati ssaawa zino omusajja ekisanja kino ekyokubiri yakinyweza nnyo ng'akutegeeza nti America munnansi waayo alina okuba nga yasooka okuganyula mu nteekateeka zonna ezitambula era nga bwetegeeza nti mujjukira olutalo lwa Ukraine ku bisuubizo bya Volodymyr Zelensky eri Trump nti singa bukya ku makya Russia nerekera okulumbagana Ukraine ejja kukwata ku byobugagga ebitali bya bulijjo oba ebitalabika mawanga amalala America egenda ebiyiikuule ezeewo ku ssente zeeyambika okubeera mu kisanja ekya Joe Biden obuvugizi wadde bawa Ukraine ebusasulemu ebyokulwanyisa naye ate lwakuba nti abasajja abisomera mu bbaasa bongedde okulaga ate akabiga akali mu mbeera eyo kikosezza nnyo ensi ya Angola nti Angola yayingira mu ndagaano n'Abachina babakoledde netwaka z'enguudo z'eggaali y'omukka ezitambudde kumpi mu birombe bya kopa n'ebifundu ebisinga obungi kati Angola lyerimu ku mawanga agasinga okubaamu n'amafuta okusemazika wa Africa jjo lyabulamu wana ebbeeyi y'amafuta akatale k'ensi yonna ebadde waggulu naye ate ensi ya Angola essente zo yazisuubiddwa olw'ensonga nti endagaano zoyingiramu noono akulaakulanyiza ensi kati ziyinza okulemesa gwe okulya akasente mu mafuta nga galinnya ebbeeyi kaatono akirimu n'alabika nga yayoola so kitegeeza nti okutabaganya ensi kaakano kuyingiddemu kye bayita financial benefits lwakuba nti ate kirengerwa mu njuyi bbiri naddala ku nsonga za Democratic Republic of Congo nti President Felix Tshisekedi akulembera ensi eyo akirowoozaako nti ensi bw'eba eteekeddwamu abasajja abagirwanirira nga be bannansi n'okwongera okubateekawo omutima ogwagala ensi si kye kiyinza okubeera ekyokuddamu ekyolubeerera kuba kati kazza okubeera akatego ono yennyini gw'oyiseemu okutebenkeza ensi ng'amaze okulyako ebyobugagga ayinza nokukirowoozaako nti endagaano giwamu oba ebirombe biwamu wabitandisa okukeewa oba bitandisa okuggwesa then nakiyita eri n'abako akabinja kaseesaamu kasitule enkundi okutabangula emirembe then ate muyingire mu ndagaano era waliwo omwogezi omwana abasajja bano abasenka ensonga bakutegeeza nti Democratic Republic of Congo oba oliawo esobola okufuna emirembe singa buli kyakumakya ne kirangirirwa nti tekyalina kyabugagga kya mutaka kyonna singa kisobola okubeerawo singa Democratic Republic of Congo bukya ku makya ne bakugamba nti ebyobugagga eby'omutaka biyiikuddwa tekyali ojja kulaba nga emirembe giteredde gyokka kyefaananyizaako ng'abasajja abasima omusenyu etuguulira bano abasomba guno omusenyu gwa plastic oba gwa flowa bagamba guno gwavanga Ntebe bwe bazimbira ekisaawe ky'Ennambola onzijjukira kampuni zino eza Sietco kampuni ya Sietco y'Abachina omusenyu yagujjanga Ntebe mundako eyo saidi zeeru nnyo n'ebitundu ebirala otogera kakati Ntebe oyinza okwekanga n'omusenyu kati oguvayo gwakubbirira olaba ekitongole kireera obutonde ekya NEMA obutayagala kusimaasima kumpi n'ennyanja Nalubaale era n'owulira nti gwaliko Nakifuma gwaliko Empatta kate bagukimayiri saidi z'Ebuyikwe n'ebirala so n'ebyobugagga eby'omutaka byefaananyiriza kuba n'omusenyu kyabugagga kya mutaka kisimwa obusimi bwo ng'ojjeyo guno gwe bayiikula okuva mu nnyanja naye era kino olina okimanya nti guvaayo na buvumbuzi kati zembeera ezingeri yampuliriza nti buli kyakumakya Democratic Republic of Congo ng'egwesezza ejja kuba nsi ya mirembe nnyo kubanga buli muntu aba taginamu interest ekisooka eyo yabibira kati obuyeekera buno bugattako n'ettuntundu erisinga obungi erina forest cover kati nga mufumbekedde ebyobugagga awo kitegeeza nti embeera ekyatambula bwetyo ekitongole mpuliriza kyoyinza okwogerako ekitakaba n'emirembe mu nsi yonna ekirina ebitebe mu nsi ya America World Peace Foundation okusinza ku ssenkulu waakyo
yakugambye nti eno modo eya peacemaking oba enkola ey'okutakabanira emirembe kati eyingiddemu ani akikulembeddemu kati mulimu enkola ey'okwerabisa. America yatebenkeza Democratic Republic of Congo, East African Community yalemwa, Sadaka yalemwa, African Union balemwa. Kati okubeera kwerabisa ne muyingiramu ne kye bayita commercial deal making. Endagaano eno ey'okutebenkeza DRC kata ngirwamu n'ensi ya America gye batuusiza gavumenti ya Felix Tshisekedi mulimu ssente. Era n'ensi ya kata nakulagako wano nsi ya Gulf ey'ekyonde ekya Buwarabu erimu ku mawanga agasinga okuba mu natural gas okwetoola ensi yonna. Nsi ntono erimu ebibugagga bingi, amafuta agatako ne natural gas. Era mujjukira nti amawanga agamu naddala mu Eastern Europe kati go gaasalawo okuva ku gaasi wa Russia kati bakozesa gaasi okuva mu nsi eya Qatar. Atambira kugundi gye bayita eno Arabian Gulf ekiyinza okuyita ekiyanja ekisala ekyawula Iran ku Qatar then ekiyunga butereevu ku nnyanja ez'obusuubuzi. Gaasi oyo nagenda mu mawanga ago kubanga abamu banyigira Russia engeri yatandika olutalo ku nsi ampuliriza giyinza okugendako ya Ukraine. Kati ne Qatar enoonya position butaba buyinza okwepositioninga mu nsi yonna bw'abanga atunuliddwa ng'omutabaganya ate nga buli kyakwatako kiggwa bulungi. Nakuwa emboozi ya Paul Rusesabagina musajja sita wa Hollywood mu nsi ya Rwanda. Omuhutu yataasa abatuusi ekitali kyangu nnyo okulaba mu kiseera kya 1994 nti Kagame we yali akutte Rusesabagina ng'amusalidde ekibonzi ky'okusiba emyaka 25 mu kkooti z'ensi ya Rwanda. Yali ensi ya Qatar ng'eri ne America be bayambako omusajja oyo okuva mu miguwa kuba yali yafuna obutuuze obwa America. Kati America kyali kiswalo gyeri okusiima omuntu ye Kagame gwe yalowooza nti yakulemberamu ekitta bantu. Kati bino bya Hotel Rwanda yali yekwese just bwekwesi nti okufuuka Hollywood star mu firimu ya gwenza okwogerako producer Don Chido esimu gye in fact firimu gye yayiiya naye nga yesigama ku mboozi yalabwe Rwanda naye nga byali bikola bya Muhutu Paul Rusesabagina. Kati yali nsi ya Qatar saako ne America abayambako omusajja oyo okuvuunuka ekibonezi ky'okusiba emyaka 25. Wajjukira justice system ya Rwanda bagikubamu bituli mu kiseera ekyo. Omusajja bannamateeka bali yagezaako okukozesa baabalemesa okutuusa bwe yeekandagana agamba nti tajja kubeera na munnamateeka yenna. Era omusango gwawulirwa takiikirwa muntu yenna mu kkooti okutuusa ebamu ekibonerezo era nga tandise okukiweereza. Yali nsi ya Qatar ne America bye baatuusa Paul Kagame mu mbeera y'okutabagana. Paul Rusesabagina n'ayimbulwa kye bakkaanyaako yafunamu mmeka ebyo byonna byasigala nga byali byakwekuniza ansa tezaafuluma. Kati eno enkola ya commercial deal making eya Trump Tshisekedi kye yasaba Trump nti ssebo nsaba ontebenkereza ensi yange. Onaamugamba ogenda kumpa ki? Era nga jjukira esigaddeyo ndowooza nnaku ntono nnyo wiiki tubalambale abasajja okuyingira mu gye bayita endagaano y'emirembe y'enkomeredde. Kati kitegeeza nti wetebere yakiguumaaza kati awo ensi ya America eba emaze okwerabisa n'ensi ya Qatar. Kitegeeza ki? Nti waliwo emikisa gy'ebyenfuna egijja mu maaso egy'amawanga ago. Kyekimu Donald Trump yakikolako mu ensi ya Ukraine era nabwe kitampuliriza bagamba nti tutumulye ng'afunika ekisanja kino eky'emyaka 4 kati ng'atambuza ebiri egisooka nti tutumu in fact atambuza mwaka gusooka. Tusuubira omwaka gwa Trump ogujjudde okubeerawo omwezi gwa January omwaka ogujja. Alikiriza tunagenda okubeera mu kalulu ka Uganda musajja ng'anyweza omwaka mulamba kuba yayingira office ngenda kuza omwezi 2 January 2025. Ekitegeeza aweza omwaka mulamba mu office omwaka ogujja. Era abakyeka okukola ebikola by'omusajja ono banga likyali
musajja agenda kuza buuza mwaka negina okubeera emyaka ena kati omuntu bwakutaataganya kati nga bwetataganyiza ensi temusayira mu Amerika kufunayo obutuuze bwakimpatiira ebintu ebingeri ng'eyo nga ebimu byakubya Uganda n'amawanga amalala se emyaka ena kitegeeza nti tukyali mu kikookolo era ekikyali ky'omutawaana. Kakati Trump ne Ukraine era kyongedde omuwa otutumu lwakuba nti olutalo lwali luzibu omusajja yasuubiza nti mu bbanga ttono nnyo naye omwaka gusobola okuwera ng'endagaano tinaba kutula bulungi kubanga baali bagezaako okunyigiriza omusajja Katonda ono Volodymyr Zelensky naye omusajja kirabika nti ku lw'abannansi be yaguba ye yagaana okumunyigira mu ttooke okusobola omukkiriza okutwala embuzi. In fact bino ekyogamba nti bamugjekeete bamuwa embuzi agaa nti nedda esonga ate omusomo guno gwa Sundowner ebyampa embuzi nkuwe nti naye ate omusajja Katonda yagaana okumukwakulako ekinene bamuwemu ekitono yana bwe kitampuliriza kati awo nsi American interests mu nsi ya Ukraine sako n'ensi ya DRC bye bigenda okweyoleka. Abajjukira obulungi ennyo endagaano enampuliriza yali yanga 27 June mu White House kati kitegeeza tutambuleko omwezi mulamba ogujjudde gwaweze olunaku olwajjo kati ssaawa zino ekisigadde kuyingira mu peace agreement egenda okusembayo naye waliwo era ensonga ezaali zirumira butya M23 bwegenda okivaamu kati yokata egihandolinga ngeri n'ensi ya Democratic Republic of Congo kati ssaawa zino ekiyinza okulemesa enjuyi akuba ye Rwanda yakugamba we yali mu White House eri mu nnaku 27 June yakugamba nze defensive yange ku nsala yawula DRC ku Rwanda nkyagikola kubanga buli mwaka binja Felix Tshisekedi katanakkiriza butya bakagenda okuva mu politics ow'ensi eya Democratic Republic of Congo naye nga ate bakeeraliikirira kati ssaawa zino mpuliriza kiri eri makampuni ga America agagenda okuteeka essenti mu nsi ya Democratic Republic of Congo mangi gakyalinamu okutya waliwo gye bayita moral hazard olw'ensonga nti buli aliyo ebyobugagga ebiri obusaafuka blood minerals ebyobugagga eby'omu ttaka ebiyiye omusaayi kuba mulimu ebyobugagga ebisinza okuvaako mutawaana kati ng'ekyobugagga ekya coltan buli akwata essimu ey'omu ngalo coltan akola kinene nnyo nadda ku mobile phone kati butya embeera bwegenda okutambula. So ekibuuzo kiri nti abantu beebuuza Donald Trump bya bugagga ki byagenda okutwala era biyinza kuba bizitowa kyenkana ki kuba kikyadde ekintu kyonna ku olwaleero nga bwe nzija mu saafe n'eyokubiri waba nnyo twegattako kyali puroguramu olunaku lwo mu kaseera kana mpuliriza tukyali mbuzi yaffe y'amawulire ndesa ekibuuzo nti wakati mu kunyweza ebyokwenda bya Democratic Republic of Congo egenda kusesema kyenkana ki Amerika kyegenda okutwala kubanga security garanti agenda zikulemberamu naye ate Amerika agamba sisobola kuteeka sente mu nsi ekyali mu butabanguko eyinza okubeera risiki naddala ku makampuni gaabwe ampuliriza agali okuteeka kyebayita okusiga ensimbi wakati mu byokwerinda era mukimanyi bulungi nnyo factors zifuga investment security infrastructure kati gatako n'amasannyalaze ebyo ebimu ku bikulu bino ebisigadde leba biki byegatako nga birimaze okutereera okusinziira ku ministry eya America ey'ensonga z'amawanga ag'ebweru mu lipoota y'emyaka ebiri egiyise mu 2023 abasajja baabalirira Democratic Republic of Congo nti eyina ebyobugagga eby'omu ttaka ebizitowa dola za America obuse 25 $25 trillion nti oddira miliyoni 10 ampuliriza eza dola emirundi 25 obugagga baabalirira byobugagga ebiri mu nsi just kubalirira kuteebereza naye nga kiyinza okuba nga kitono nnyo oba kiyinza okuba nga kingiko n'ebirala naye era bw'otunulatulamu nti essente ziri mu busenenka bwa dola kitegeeza zitowamuko era nga ebyobugagga bye baasinga okutunda baabala ekyobugagga ekya cobalt kuliko ekyobugagga ekya copper ekya lithium manganese gatako ne tantalum era nga jjukira byemu ku byuma eby'enkizo kati Amerika bisinga okwetaaga ebikola byuma bikalimagezi computer emmotoka eziri ku tekinologiya w'amasannyalaze electric vehicles essimu ez'omu ngalo
akati n'ebyuma ebisunda amasanyalaze ag'empewo zite wind turbines saako n'okukola military hardware muve ebyokulwanyisa. Kati ekibuuzo ekyabadde kiddibwamu abasajja abakugu buli omu kyadde yeebuuza nti ziyinza kubeera ssente mmeka oba oli awo giyinza okwogerako giyinza kuba myaka emeka gavumenti ya Democratic Republic of Congo gyegenda okuwa America n'abasigansimbi baayo cobalt. Kati era ansa yoli ayinza okuddamu giyinza okubeera emyaka 2 oba 3 naye nga jjukira oli agamba nti gonna muwendo gusasulira mirembe. Kati abasajja abamu bano bayinza okwogerako abakulembeze b'amawanga amalala kati nga Paul Kagame yalina endowooza ye ng'agamba nti ensi okubanga etunulira bamasenale ku byokwenda byayo tekibira sustainable. Nti era saa zino gavumenti ya Felix Tshisekedi era eringa eyaffe ya Uganda etukukkulumira naddala ku ssente zetusasula ensi ya Democratic Republic of Congo ziri ez'ebyobugagga ebyanyagibwa mu nsi ya Congo. Kati nga ssaawa zino ampuliriza gavumenti eri mu kusasula naye ng'ate abafunamu baali bantu. Nti mudda Felix Tshisekedi endagaano zagenda okukola zonna oba zibakateako emikono teziraga bbanga ki Amerika bwegenda kuyeekula bya bugagga byayo. Kali kitegeeza nti abakongo abaliddawo ku generations zino empya ng'eba tusuubiza nti abakulembeze ab'enkya abakabuka emyaka egy'ekivubuka ojja kwesanga abasajja bakulembedde Democratic Republic of Congo nga yakuyiriba kubanga wabulawo kye bayita political will. Kuba abasajja abamu bakutegeeza baga nti singa Felix Tshisekedi yali musajja muteesa wali esanze ng'ekitundu ekisinga obungi gavumenti ya Democratic Republic of Congo yeechunga. Kati ssaawa zino America bweyiikula gold atali musunsule gwe bayita raw gold kati bwegatako value ate byegenda okuzza kirungi n'abasajja ab'ensi eyo bye basinga okwagala emikuufu egy'omuwendo egy'amajolobero. Kati ojja kulaba nga mu biseera bigenda okuddako generation egenda okuddako ejja kusanga amawanga amagwira geetisa ebyobugagga eby'ensi eyo kubanga yo omusajja ali ku security guarantee naye nga tekyangu nnyo. Ensi bw'emala okufuna essente ng'abakulembeze bakolagana aba region then n'okwebuuza Democratic Republic of Congo leso okuddamu emirembe nga ne America tekiyingiddeemu. Singa bajjawo kiri ekyo kibagamba bakuyita kwekuluntaza nti ekituufu oba kitegedde naye nga muli ogamba nti naakikiriza nti nosigala nga tokkiriza bulungi mu mbeereza engeri ng'eyo. Kati bbanga ki America ebyogagga byegenda okutwala okuva mu nsi ya Democratic Republic of Congo kuba kati oliwo abanga ayiikudde ng'omuwadde omukisa okuyiikuula oyinza obutamuteekako audit oba kipimo kikyogyeyo okitutte mu bungi ki era paka ddi. Waliwo Professor Mustard musajja akatundu yeebuuza naga nti kakati Democratic Republic of Congo egenda kuwayo cobalt waayo kumala bbanga ki eri abasigansimbi okuva mu nsi ya America kuba be bawadde endagaano. Ekyayanukulwa gavumenti ya Democratic Republic of Congo omwogezi wayo Patrick Muyaya yavayo n'ategeeza ku ntandikwa y'omwaka guno mu kkooti eyasooka nti ensi yaabwe egenda kuwa America ebyobugagga eby'enkizo critical minerals naye nga kyekiri nti kati ssaawa zino Congo kisa kyegenda kuwaayo ente yo bagiweemu embuzi si byampa embuzi nkuwa ente nti eno waayo kitono osuubira kinene kati bakutwalako ekingi bakuwe munaffe ekitono. Era nekyala buli omu akyebuunya security deal negenda kubeera etya kuba kati ssaawa zino abagezaako okugyamu ekiwa ekyabekera kya M23 ekyawamba Goma saako ne Bukavu. Kati ate bali abalala ebibinja ebisoba mu 120 bituulira ebiri mu Eastern Congo biyinza obutaba byangu nnyo oba oliawo. Kaakati bagamba nti okusinziira ate ku ndagaano bakulaga nti endagaano America gyegenda okumaliriza eno ng'eyiikula ebyobugagga wandyesanga ng'ensi eya Rwanda eri ku focal point ng'omusajja yagenda okuduumira ekigenda okuva mu birombe. Ejjaso oli abamutumi kuba waliwo ekibuuzo nga bagamba America eyinza okuba terina basiga nsimbi naddala basiga butereevu mu kisaawe eky'ebugagga eby'omu ttaka mining industry
kati ngeyinza okukozesa third party country oba second party country. In fact oyabeera third party kuba endagaano wakati wa America ne DRC. Kati then owokusatu oli akutuma agamba genda onkolere kino, nsimirako booti wange wano mutuuse ekigali mukubeko enfuufu kati omupakire mu bibokisi omumpeereza eno nse muggyemu ebigenda okusembayo. Kati ekyo bwe kitampuliriza kiri engeri ekigenda okuggwamu security deal tugenda gyetegereza nnyo kubanga ate erina ebyokuddamu bingi. Kati saa zino wabaddewo okutya nti M23 ate endagaano yayo eri separate kuyayo wakati wa gavumenti ya Rwanda ne Democratic Republic of Congo. Nti Tshisekedi ne Kagame ate bo babatabaganyiza ku mutendera guli ogw'abakulembeze abamawanga malirwana ate ba member mu East African Community. Ne ate kyewunyisa omu ku bakulembeze tamatira mulala. Paul Kagame tamatira Tshisekedi. Yatuka n'olumu okutegeeza nti omusajja baamujja eri Bubirigi nga yewerereza pizza mu hoteli emu. Kati bamukubira paasi okulya muwanga Misiri, Kenya, abamugamba nti jangu otule mu nsi ya Democratic Republic of Congo. Kati bwogeganyamu omusajja alina sikiro ey'obwa chief ate bwabakati saa zino ng'ensonga ya security. Kagame ne kyavaga yaga nti yeewuunya omusajja ayagala okutambuliza ensi kuba amasenali naye ng'ate political will zibeerawo n'abasajja abakulembera kati nga bano abasajja abaddeko abalwanyi basobola okuwa total solution ngina mpuliriza. Era ekya Rwanda kati bino ebyali ebyokwegaana nti olutalo lwa Democratic Republic of Congo siruliimu omusajja mu kuwamba Goma ne Bukavu kati awo yayagala okulaga ensi nti olutalo ndulimu. Era Rwanda mpuliriza ali nsaale nnyo. Musajja nga ajjukiza ne Congo nti waleeta bamasana okukubira emundu singa baatandika okulwanagana naffe nga tuwamba Goma ensi yali egenda kuleeta bokisi kuteeka mu bantu baayo kuziika kikyali kigenda okuddirira. Kati nabwe kityo eno peace deal yatugenda gyetegereza nnyo tulinze kubanga mwezi gw'omunana bwe kirina okuggwera ate era kirina otambira mu layini y'emu nti America ng'esiringa peace deal kati ne kata erina okwanguyiriza era tusubira olunaku olw'enkya nga 29 M23 erina endagaano gy'erina okuteekako omukono peace deal yennyini naye ekkirize nti kati kino kyetukaanyiza. Kati abasajja abali batakkiriza nti M23 esobola okubeera threat kati bakikkiriza era weewuunye bwe beetoolodde nnyo ndowooza Tshisekedi yali asuubira nti America bw'aliyingira mu ndagaano security guarantee oba ebyokwenda byagenda okukola mu nsi ye mwali temugenda kubeeramu kyakwongera kuteesa na M23. Kati omusajja akuwambyeko province ebbiri ezikola in fact ebibuga Goma ne Bukavu toyinza kumutwala ng'omuntu w'okusaaga era nga kitegeeza nti endagaano eyo M23 alina okugiyingiramu era nga naye yaabwe yegenda okusooka okuggwa naye ng'ate eno erina okusooka okuggwa America egenda okumaliriza eyaayo ne Rwanda in fact okutabaganya eyaayo wakati wa Rwanda ne Democratic Republic of Congo ng'eno ewedde kati buli muntu amaaso agateeke ku nsi ya Democratic Republic of Congo. Bannamawulire bangi balina okugenda beetegereze balabeko M23 nga yejjula okuva e Goma eva e Bukavu then edawa kubanga endagaano ya Trump yeri mukali buli kabinja konna akayina emmundu mugenda giteeka wansi ate buli muntu ove mu kitundu ekitali kikyo M23 esibeko enguzaayo egende ebyeko wedda ekyo Kagame yagamba no problem naye nze nkyalina okweraliikirira Felix Tshisekedi bw'otya bw'agenda okuneutralizinga Democratic Forces for the Liberation of Rwanda bwakati erabika nga threat ye Rwanda agamba nze sikinako buzibu naye omusajja gwe munteera in fact bw'abanga talinako control ye omusajja agamba nze ku nsalo nje sigala nga nkyaliyo okulaba ng'ebintu bitambula bulungi nnyo. So nabwe kitampuliriza nti endagaano ya 27 June okusinziira ampuliriza ku Trump kyeyogera bwe wamuwa omukisa okuba abasajja abasooka ne bateekako emikono ku ndagaano teyaliiwo then bagenda okupresentinga ebiteekeddwako omukono era n'agamba nti ffe nga America tulina kye tugenda okufuna era agamba bagenda kufuna ze bayita mineral rights okuva mu Congo ng'ekivuddemu ng'ekigenda otuukibwako ekyo oba ng'ebibala by'ebyo yeno peace deal. Kati abasajja abalengerwa ne bakusoma ne bagamba nti Congo
ene baba kulembeza abenkya bobanga tadde ku minzani nobalabala muko Democratic Republic of Congo ngiri gye yetunze oba ngiri gye waddeyo kati mikono gy'aba America abagino jwa mu obutebenkefu ate ne mali development yensi tulowooza nti kikeri government ye yalengedde okumpi ne government ye nyini yenga abala government ye nti yinzo kuba yenkomeredde mu nsi ya Congo ate nga sibo kiri I think kabebuuza way forward chechi n'abaawo Congo yawamu ate nga ina abantu bangi Democratic Republic of Congo igina bana sobukadde 10 bwe batebuuza kakati obukadde 10 obw'abantu naye kati saazi ne byobugagga ebyalebedde byafuula ab'amaanyi kati ampuliza mu diiru eno Amerika igina kubitwala Abachina gye balina abaana abalala kati nabo kitampuliza n'ensi eyakata nga binakutegeezeza kati munywanyi wa Amerika niyo jja kuwulira kubanga ensenga gezo ziyinza okubanga zikola bwe ziba zikola obusuubuzi ate zitumanya amakampuni amalala ikubanga bo amakampuni agali mu bannansi baabwe oba abakozi baabwe bayinza okuba tebali infact sibe bali abakola enteekateeka ez'amakampuni nti buli kyakumakya tugenda okufuuka abasiga nsimbi mu nsi bweti kuba abasajja ssente bazirina kati kyanoonya mu kusiga ssente kufuna ssente ate nga ssente zaalina so abasajja okwongera okugaziya influence yaabwe naddamu kusemazinga Africa kati kata influence yetandise okugejja kusemazinga Africa era saawa zino bw'obalabulamu ku kisaawe kye bali mu kuzimbira ensi ya Rwanda bakulaga nti kisaawe kinnya ekyo nga kiwedde kampuni ya Kata oba gavumenti ya Kata esobola okufuna emigabo mu projekiti ya Rwanda eyo ebitundu 47 ku buli 10 47% gavumenti geeramu ebitundu 53 ku buli 10 kitegeeza omusajja abayongedde okuleeta obugagga bwe kati nga kitegeeza nti Kata ne kampuni y'ennyonyi ya Kata Airways esinza okukwatayo mu nsi yonna ajja kuba asobola okulagiriza ebyombo bye okusinziira mu nsi ya Rwanda ate okusobola okwongera okunyweza kye bayita regional transportation ey'omu bbanga kusemazinga Africa sako n'ensi yonna kuba kati saa zino bw'olengera kampuni bw'oyogera kampuni z'ennyonyi ezifuna ticket reservation oba flight reservations tuyinza kubuusa maaso Kata ligamu ku mawanga ampuliza agasoka ku mwajo so influence yago na kusemazinga Africa gye bayita project power eyongedde okulinnya era abasajja bagamba economic opportunities ezijja basajja basinywereddeko ddala nsembeera okufundikira Muganda